Abatuuze ku kyalo Kakuzo okumpi n'ekaliisizo mu disitulikiti y'e Kyotera batwalidde amateeka mu ngalo ne basaanyawo ebintu bya munnaabwe gwe balumiriza okuleeta ebigambibwa okuba ebyokoola ku kyalo kino ebitta abantu n'okusobya ku bakazi. Bano baludde nga balumiriza munnaabwe Musa Lubega okuleeta ebigambibwa okuba ebyokoola nga bwe twakulaze mu mawulire gaffe Agataliiko nfuufu ku Lwomukaaga, era nga poliisi yabadde edduumirwa DPC Musa Kayongo ye yamutaasizza ku bantu abadde batandise okumukubamu. Naye abantu ku kyalo bafa buli ono naafa luli naafa n'oli naye nga bafa embeera gye otategeera. Poliisi yakanya n'abatuuze okutwalayo abasawo b'ekinnansi okukwata ebigambibwa okuba ebyokoola kyokka abatuuze abakedde okukuŋŋaana bwe balinze nga tebalaba ajja kubisimbulayo bavudde mu mbeera ne batemaatema ensiko za Lubega. Era bakonyeekonye amayumba ge n'okuteekera ebintu by'omuliro. Naye nga tebalina kibabbi ne babyonoonedde awo byonna. Poliisi okuva ekaliisizo ebadde edduumirwa gikulira Yudaya Mugoya ez'okutaasa embeera era abantu olugirabye ne baddukamu. Abaserikale ba poliisi nga bakozesa ebidomola bazikiza omuliro ogubadde gukutte ennyumba ebadde ekyasigaddewo. Akulira poliisi y'ekaliisizo Omugoya ategeeza nga bwe bagenda okukola ekisoboka okunoonya abakoze effujjo lino. Newekineetaagisa regioni yonna kusituka ejje wano mulabire ku ekyo nti amateeka tegakwatibwa mu ngalo. DPC Mulamba yasituka n'ajja wano buli omu abeererwedde okwansalinga kyajezizze. Bosco Mulyowa yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.